Ani ne Fire Daddy agenda. Ani Fire Daddy ati. Yeri agamba nti yali bawa winenwa gye twamanya gye byakoma. Ye Fire Daddy. Mpozi oli ye Fire Mami. Fire Baby. Oh. Kakati Fire Daddy omulaba agambye kagwake ketonye alukuba cricket over. Ayaga wali Fire Baby we yakuba naye waba akuba. Zade ba destiny. Bano sibe bakula kumpaka. Wananga. Ajirumba. Ne date yagifunye dene obo maka gwatata demu. Abantu abava mu Uganda mubeera omutanga temuli mu gwanga lino. Yene gwanga lyo tukwa ku Friday nga waliwo ekiboze ekyamaanyi. N'otuka ku Saturday nga kinyanga ekitabanga. Tetwakiwakyala ku Friday. I know. Tugenda okutuka ku Friday waliwo emboze eyo kya. Tuka ku Saturday. Nga ate tekyaliwo tekyakolera ddala. Nga yakutayisi. Kakati mu Uganda buli lunaku kati oba onaavuddewa. Ajirwano. Bye byanjagala musajja mulungi. Wuuyo. N'otuzigayina. Umpe. The gentleman tumapita busy na tete Fire Daddy bawawini. First of all mbebaza okugenda okuwagira muganda wange Pepe Busi alene mbakulisayo n'okuwagira Reggie muganda wange mwebale nnyo mwebalire ddala bana eyo support ngazi mwawadde Reggie support yemuzi mwabawadde Pepe Busi mbasaba support yemuzi mbamuwa Fire Daddy wali erugo ennaku z'omwezi nga 21 olunaku lumakinge kukalenga bannange tegeeza baganda abo otegeeze ba anti bo otegeeze ne bajjajja abo ne basinga abo bonna ennaku z'omwezi 21 tuli wali erugogo cricket obo mu Fire Daddy concert perekeddwako abayimbi bangi nga nze kenyini zakulembedde wamu ne Fire Mami ne Fire Baby naye agenda kubeerayo. Tickets zitandise okutundibwa osobola zifuna ku Skabek petrol stations ezili selected wanene mu Kampala sizona zonna wabula ezimu ezili selected. Thank you very much Fire Daddy. Waliwo omuntu omusinga waliwo message y'obutwa ogimuweereza n'agibikula n'afa. Awalekeddwako abantu bangi. Fire Baby. Nano omuntu akwekiika aye n'omunange binese no byetuzuza zuzo oyinza okubayitira no wajjusa no gamuka. Ate bolanga olwo lwacha lutya ye. Ngafudde kubina ebyensi nti ne status zikyuka. Fire Daddy tafaana nabo bi. Talina tabbu. Beba abasajja bojja n'omwana bagamba wow. Anti Simon kugambye. He doesn't even look buzibu bonna. Ne ffenna mu lugendo lwaffe wonna emyaka gy'olina. Ng'okuze mukale katugambe ng'oli around 30 years. Walojo wayitira ng'ogamba Mukama Katonda singa tetuddamu sisinkana. Kaya ne Fire Daddy naye amawulire agaagala. Kati akwekiika bwekiisi mu buli ango. Yatugamba nti yamuloopa teyamusaavinga. Ng'era bwe nkugambye. Waliwo wogamba alinda banzeemu okuyita ennakawuka. Kikkubira essimu ne kigamba nti kati byonna nabyogera kino saakyogera. Gamba wa. Let me ignore. Naye ye Fire Daddy ab'enganda zaffe tubagambye ab'emikwano na buli omu. Bajje bwange ekyamazima ku nsi afi olaba nga bw'oli bwano buli omu yandiyagadde okulaba ku maamawo. Kakati waliwo n'omuntu yandiyagadde okwagadde okulaba ku bbawo omuntu omu. Ovulo tuzirayo mu buli kika. The Ovulo Show. Kuba oluyimba simanyi. Ayina lugambe nungambire ku nnwaji. Kale kati awo nga tuvuddewo Dickman management